السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتيلا نكمل الشيخ علي سيدونغ سمو سمسو كلا بنتيلا مسلم زميدين إلى الشيخ يحدهم دوام ميدين إن شاء الله. شيخ نعم بس يا قبل يا زمانيا الله الشيخ أبسجد يا زمانيا سبحان الله تتيسيو n'obumu ku bugambo Sheikh nakinagala okutandikirako kino tukibuusizza nnyo amaaso oyinza okusinkana omuddu mu buli az'amaanyi bwakola mu ddungu ng'atunda ebintu obadde okimanyi nti Allah aya gye yaleeta mu suratul Qari'a waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara obadde okimanyi nti minzaani gy'opimirako ebintu koolabanga akatono akawunga akafuumuuseeko kakola kinene nnyo okulaba nga kilo ya sukaali ewera wallahi kisoboka. Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku olw'enkomerero agenda kuŋŋaanya obuwungu wapimirako ngugenda bakita kiseni ekyo nomaana opimirako sukaali wallahi kikola kinene nnyo okulaba nga kilo ewera waman ya'mal mithqala nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam asinkana abantu abafaanaganako bwe batyo atuwuliriza nga batunda ebintu mu katale batunda bonna bafunye ssente bagaggawadde nabagamba nti ya ma'ashara tijjar abange mu abasuubuzi yab'athuna yawma alqiyama fujjara mugenda kujja ku nnaku olw'enkomerero nga naffe muli bwononefu. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ekitiibwa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim bonna beeraliikirira nti bonna aboononefu bakuyingira muliro bonna batenaga tuve kusuubula tulekerawo kusuubula amakanzu nga yabatiisa abagenda mugenda kujja kunakulima muti oli atunda ekkanzu eno ng'eriko ekituli oli aguza ennyanya nga nfu onaguza omuzigo nga gulimu amenvu ennyama tewera aguza magumba subhanallah. Allahu tabaraka ta'ala agenda kubuuza ku mata g'otunda nga gasseemu amazzi munywa kala mujjudde amazzi ag'enjawulo subhanallah nebagamba illa man taqa yabajja munagamba okujjako yaleeta Allah subhanahu wa ta'ala we namussa mu biti byatunda. Al-ihsan man kitegeeza an ta'buda Allah ka'annaka tara n'oguza omuntu ng'olinga aguzaani Allah fa in lam yakun tara fa innahu yaraka mazimanya akola ki n'oyita ihsan n'olitwata taqwa n'ogissa mu gundi. Definition ya taqwa yamu katono kwekusana kaki alqana'atu bil qalil kwekusana katono mwekirimu obunnyonnyola taqwa no illa man taqa hadith nabi sallallahu alaihi wasallam yanagamba okujjako ateeka taqwa biki byatunda n'aguza ebintu abantu nga naye babeera babimuguzizza abeera musimu ku bbyo. Allah subhanahu wa ta'ala asaasira kola amasimu omuntu aleeta essimu n'oginyonyogera bwoti neyaka n'ogimuddiza n'omwa emitwalo egi nagiziwaka nezikira naginyonyogera nekolaki manyi ogikomya wagamba nogiza abaana bagisudde akwekwasa esente tigenda zikuddiza Allah agenda kumula munati akuweefaanana eri gy'obadde oguze ogula essimu ng'oguzaawuzingi nga munda nfu yagudde embazi bajamba zaawuzingi nenyirira nebagikuza nogaa nti iPhone batunza mu China. Allahu akbar ogisasulidde eza bulijjo. Allah subhanahu wa ta'ala asaasira abantu abaguzi olala gyasinkana hadithi nga tumaliriza Nabi sallallahu alaihi wasallam asinkana era abantu mu katale enkulu bakuye bonna batunda ebintu byonna byatobye asinkana omusajja nga alina ebintu byonna nga birungi okukamala ebirala byatobye ebyono bye birungi nnyo kyava ddira omukono n'aguyingiza wansi n'agamba nti ani nannyini bintu bino mugamba nti nze mugamba nti ki ekyabituuseeko wansi nga bibisi ate waggulu biki bikalu mugamba nti mutuufu Nabi sallallahu alaihi wasallam yabikoze eki yabikubye namugamba nti lwaki tewakudde ebiri wansi n'obissa waggulu babiraba nti byatobye mugamba mbadde njagala kufunako namugamba nti man ghashana omuntu yenna agezaako okuba nti abuzaabuza n'atatunda biki bantu be balaba n'aguza abantu bye batalaba falaisa minna yamugoba mu basiraamu musiraamu wegendereza. Rasulu sallallahu alaihi wasallam eyo yabyogera mwana wattu omusuubuzi yenna atunda ebintu akuna emirembe
beera ng'ebintu byo obiteekamu okutya Allah tabaraka wa taala. Oba oliawo binaatandika okutambula, oba oliawo Allah tabaraka wa taala nateeka baraka mu bintu byo osisinkane ku yawmul akhira ng'ekyo kisanyufu. Saba Allah tabaraka wa taala ateekemu abo abatya nga bakola ebintu byabwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.